at the Mackinnon Road, and those are exactly what you see. The police and sister agencies conducting a search at her residence on Mackinnon Road, and that is on cases of alleged corruption and money laundering. That is what our... Yes, all right. Wentukidde okugira ku mpewo nga birungi si birungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Anti Speaker wa Parliament Anita Amongo emberenge emugagidde. Byatandise lunaku lwaggulu nga bagenda maaso n'omwegezaamu okumujja ku kifo ky'obwa Speaker obwa Parliament. Bino nno gye biggukidde kye bamukoze ng'enkoko ekikola baana anti ebeera yakabumaamira ng'ebutuulira. Kaakati nno owuliriza ebyokwerinda security abyokwerinda basazeeko amaka ga Speaker Anita Amongo wano e Nakasero ne bagenda maaso n'ogakolako raid ne bagasaakinga ne bagekenneenya ne baganoonyereza ekiri eri nkugambye enkoko ekikola baana. Era bwenjogerera Anita Amongo yesi birungi emberenge yamugagidde eddagwo mukwano gwange ali yampuliriza. Jjukira mu bigambo byazaayogera byazze ateekawo ng'akulaga nti nno ye okujja mbwa speakership Mukama Katonda ye yamusalirawo era ye yamulonda. Teri muntu n'omu, teri kitonde mu nsi kigenda mujja mu bukulembeze buno bwalimu. N'agenda mu maaso n'okubeera nga atunda eggwanga lye ng'alowooza nti ye asobola okubuuka n'enzige naye baabuwe leero ebintu bimukyukidde. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati we tujjidde ku mpewo gwe mukwano gwange. Source eraga amakubo gonna agayingira ku streets ewa Speaker wa Parliament Anita Amongo zasaliddwako dda. Emmamba lukululana byebiriwo be bagenda maaso no providing security ey'amaanyi. Kakati wuliriza gamaze ddotuuka ku mmeeza okuva mu Citizen Posts. Amawulire galaga nti poliisi saako ne ba security agents abalala baraidinze amaka ga former Speaker Anita Amongo wali e Nakasero era gateekingibwa over n'ebyokwerinda bagali mugakolako serious search mu moment ne mu movement eno egenda maaso n'okukolebwa. Kigambibwa nti nno bali so restricted, amagye ne poliisi bali so restricted ku operation eno gye bagzeeko ey'okusaakinga amaka ga Speaker Parliament Anita Amongo. Amaka ge amalala mu kigo nago era gakoleddwa mu ngeri y'emu. Buli wayina amaka bagenda bagaraidinga, bagenda bagakolako research. Okuva ekibiina kya Patriotic League of Uganda ekya Muhoozi Kainerugaba bwe kyalangiridde nga General Secretary waakyo Kabanda agenda maaso n'okwendoosinga Anita Amongo saako ne Thomas Tayebwa mu re-elections obwa Speaker saako ne Deputy Speaker mu Elections Parliament. Kakati ebintu bibadde bitambula bulungi eri Speaker Anita Amongo naye kati ennaku zino byamukyukidde dda. Era bwenjogerera Speaker Parliament ennyindo yenkata. Kigambibwa nti ono alumirizibwa okubeera ng'akwayalinga ebyobugagga ebingi mu ngeri etategerekese. Kigambibwa nti abadde akuusa public money okuva mu Parliament. We tujja nga tufollowinga states ebyogeddwa ku State House mu meeting eno, kigambibwa nti Museveni gye yakweshoningidde Speaker Parliament Anita Amongo ku allegation zino ezoogerebwa ku corruption and embezzlement. Kigambibwa nti Muhoozi afuddeyo nga endyosinga Western Bulambuli Central Registrar Jacob Oboth okubeera nga ye Speaker wa Parliament mu kisanja kino eky'e12. Lwaki Muhoozi Kainerugaba ya endosinze Oboth? Kigambibwa nti Oboth ono ye mwogezi w'amagye ga UPDF mu Parliament. So balaba ensonga singa baba bazikwasizza ono ajja bakubira pass, ajja bayirawo omubiri n'okusinga ki kye mulowooza. Entabwe yavudde nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeyagala dde okyusa obukulembeze ku ntebe ateekeko mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Sigamba nti Anita Amongo abadde tasobola kibakolera, abadde akiyinza bulungi nnyo, naye
Kyanjinyumye nnyo nga ne sipiika ava mu magye ng'asobola okuyirawo mutabani w'omukulembeze omubiri. Kati bino byonna bye bali mu bawuddisa baraidinze amaka ga sipiika Anita Amongo, bakoze eki, bamuwambye, amaka ge gasaliddwako, ali ku house arrest. Ebyo byonna byonna weebiri, naye kubikkirira ekigenda mu maaso, amaaso mugateeke ku paaliyamenti. Era singa paaliyamenti ekkiriza n'eronda Oboth Jacob, eggwanga muba mumaze odditunda, kiba kiwedde. Kubanga omuhozi kuno waba abadde abalinnya ku bigere, agenda tandika kubalinnya ku mutwe. So era muba mupovinzewo ekkubo erireeta Muhoozi Kainerugaba mu buyinza okutuula mu ntebe y'obukulembeze. Ekyo kisaanidde obe ng'okimanya. Kakati mu Central Executive Committee eya NRM eyatuuziddwa ennaku eziyise emabega ku State House Entebbe, Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yagenze mu maaso n'okusoya kajojijoji w'ebibuuzo former Speaker wa Parliament Anita Amongo ku bigambibwa nti abadde yeenyigira mu buli bw'enguzi mu corruption and embezzlement eri public funds. Yambuuzizza ebibuuzo bingi nnyo ng'amatama mponde ng'atunula bijjaagidde ng'enkoko ebiikira ew'amajjugya, n'agamba okusinziira ku kyendabye waliwo ebitali birungi, waliwo ebitagatta. Ki kye yakoze? Era kye yakoze kwe kumuggyako omukono. Kigambibwa nti wiiki ejja Parliament wegenda okwendoosinga oba NRM wegenda okwendoosinga ani agenda okubeera flaga bearer w'ekibiina kya National Resistance Movement. Nagambye wano opposition tetugibalaawo nnyo olw'ensonga nti nno ekifo kino kirondebwa ababaka mu Parliament. Ate of which ekibiina kya NRM kye kisinga ababaka mu Parliament. Kati tosuubira kubanga opposition ajja kuva eri atwale obuwanguzi buno, kiba kizibu nnyo. That's why olaba abaana baffe tebakiwadde nnyo budde. Bagaye bino biba byakumala mu bulago obanga afuuyira endege omulere. Kyokka bennyini abaka ba Parliament naye bandikitegedde nti nno kibadde kisaanidde okulonda opposition okukyusa eggwanga olitwala mu maaso. Tebayinza kikola kubanga endowooza zaabwe ziri so limitive nnyo, bazilimitinga, entegeera zaabwe zikoma awo. Ekyo kye njagala omanye. Tukyali ku UG Update Civic Osinzo Bango otuwuliriza, naye tetwagala kuva ku mulamwa. Kansooke mbawe akatambi kano n'oluvannyuma nja babuulira ensonga esalisizaako amaka ga Speaker Anita Amongo abadde Speaker Parliament w'eggwanga ekkulu Uganda. Wuliriza tunuulira. At the Mackinnon Road, and those are exactly what you see, the police and sister agencies conducting a search at her residence on Mackinnon Road, and that is on cases of alleged corruption and money laundering. That is what our agencies are gathering. The probe is said to, the probe say it could lead to an arrest, but what we can definitely share with you right now is what is currently happening outside the residence of the former Speaker of the 11th Parliament, the Right Honourable Anita Among, as CID and sister security agencies are heading for and have arrived at her residence for a search at that particular residence. That's what our reporters are gathering. This is on cases of alleged corruption and money laundering, and it is said the President, Yoweri Kaguta Museveni, has ordered a probe on the former Speaker's residence and on the former Speaker herself. She is the second National Vice Chairperson female for the National Resistance Movement, and currently the woman Member of Parliament-elect and recently sworn-in Member of Parliament for Bukedia in the woman constituency right there. We're now joined by our reporter that is Hakeem Wampamba, who is on ground and is ready to share with us details of this breaking news that we're just getting in. Hakeem, thank you so much for joining us. What we see right now are pictures of members of the Uganda police and maybe other agencies, but help us understand why these are at the residence of the former Speaker of the 11th Parliament. Hakeem. All right, Tracy and dear viewer watching NBS always right now, those are pictures that are coming in right from the Speaker's residence, or the former Speaker of Parliament, the Honourable
Anita Among, and we had camped here right from the hour of 3 p.m. and that is when we got a tip off that some arrest could actually be made, and as such at the former speaker's residence would actually be happening. And I've seen a couple of people that seem to at least portend to the fact that that could be the truth. We have seen right from that particular hour security deployment increasing, and it has been upbeat right from the hour of about 2:30 p.m. and we've seen a number of those, and actually one PPG around this particular place. I should also be able to kakati nkulisizza nnyo mu katambi wakubadde kadde kawanvuko naye ng'olina okujjukira nti oli ku Yugi Update TV kosinziro banga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo atanaba kubanga otweyungako kigambo subscribe wansi weekiri kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati tukyagenda mu maaso mbadde mbagamba nti oluvannyuma lw'akatambi njagala nkunnyonnyole nkubulira ensonga waaki gavumenti yandibadde esalako beeraidinga amaka ga Speaker Anita Among. Omukyala abadde wa kitiibwa nnyo, atiibwa. Wotunulira ebintu by'azaakolera Parliament tebikoleka mutiitiizi. Kirizagaana ne bakulona ne bakuteekayo oyinza obutasobola bikola okuggyako ng'olinamu omwoyo ogutalumirirwa ggwanga lyo osobola okubikola nga tolina kyofaayo, tolina kyosalwa. Nze ngamba n'okuteeka abantu ng'abo mu biti ebyo bandisoose banoonyerezaako embeera zaabwe ze badde batambuliramu okuva emabega, kubanga tugenda ne tuleeta abantu abaali abanaku ne tubatuuza mu bifo ebinene eby'enkizo ebisalirawo eggwanga okugenda mu maaso n'okuddirira emabega, ne twerabira nti nno nti ono omuntu azze ali munaku era yayaayaana. Kati omuntu wajja nga yayaayaana ng'alina n'ebigendererwa bye ebyokwekkusa, kizibu nnyo okukkusa eggwanga okulowooza ku ggwanga lye. Kati ye sipiika abaddeko, era nze bukyangambaawo kino kankigambe, sirabangako sipiika wa Parliament wa mulugube atalumirirwa ggwanga lye nga sipiika ono abaddeko ku kisaanyi eky'ekkumi Parliament y'e12. Babadde babiraba, sigamba nti ate tebabiraba, naye nga basirika olw'ensonga nti nno bingi byabakolera, bingi bye bamukozesa, si byabakolera bingi bye bamukozesa. After all kati bamaze omudampinga nga dust, kubanga kati it's a waste, something which is cast away. Okitegedde ekintu ekyo? Yes, oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza kusinza obanga otuuliza gwe naagala tweyungako kirira bukirizi wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako bulambalamba nga bwe nkugambye ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga nti Speaker Anita Among Central Executive Committee we yatudde ya NRM ne bagenda maaso n'omujjo jajuza kabijojo ebibuuzo byanukudde yabyanukudde naye Yoweri Kaguta Museveni yasigadde si mumativu mu nsonga eno. Entabwe omwenamwena mugamba nti eva ku Rolls-Royce eno gye yagula emmotoka. Nedda, ebyemmotoka sooka obiteeke wabbali. Wabula waliwo akatambi Speaker Anita Among ke yawulirikako ng'agenda mu maaso n'okwogera. Ekyo saagala okyerabire. Jjukira bulungi akatambi ako Speaker Anita Among ke yagenda mu maaso n'okwogera. Ngenda kubanga nkuwa akatambi ako akamuviirako kalumanywera. Yoweri Kaguta Museveni wabanga alina ensonga ze yasinziddeko nene ensonga yagitekinze across. Ngenda kubanga akatambi ako nkakuwa obyewulirireko ebya Speaker Anita Among n'oluvannyuma nkunnyonnyole lwaki yabadde alina okuraidingibwa mu maka ge. Kano nno akatambi ke ngenda obbazannyira ke kalaga engeri obukyayi bwonna gye buva eri mwami Yoweri Kaguta Museveni okubanga asobola okukola bino byonna Speaker Parliament Anita Among newankubadde akoze ebintu bingi kamaala. Naye kino tekirobedde muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni kubeera ng'asindikiriza Speaker ono Anita Among. Njukira akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okukumira gavumenti eno mu buyinza era gwa gukoledde ddala. Era gavumenti ekimubalako naye wabula kino kibeerenga kyakulabirako eri bannabyabufuzi abagenda maaso n'okukozesebwa obukozesebwa ne mutunda eggwanga lyammwe kyokka nga mmwe muyina eppeesa erisembayo okutaasa eggwanga lyammwe. Awo muyina okuzuukukira. Wuliriza, oli ku Yugi Update TV kosinziro banga otuwuliriza gwatana tweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungeko. Kati nga sinnaba kuwa nsonga lwaki gavumenti eraidinze esazeeko oba egenda mu maaso n'okuyisa Speaker Parliament wetyo, ngenda kubanga nze kuwa ensonga lwaki batidde nnyo
kuno kubanga kabonero akalaga nti kakwekengera balina kye beekengedde naye sooka owulirize katambi kano olabe buli kimu ekyatandikira olabe Kanyumanywera we yatandikira okubanga obwesigwa wakati wa Speaker Anita Among ne gavumenti ya NRM tebukyaliwo kati wenjogerera kawanango wuliriza. Thank you. So I want to go slowly. One, after I have spoken, then you will decide what we should do. Number one, Museveni says he has apologized to the Baganda. He behaves as if that is the only part of the country he offended. Museveni burnt a full train of human beings. Set a train on fire. Yes, in Teso, in Mukura. Set a train on fire and killed people in a bus, in a train. There is a university in Teso called Suruti University. Directly opposite that university, there is a swamp. Almost 1,000 people were killed by the Banyarwanda who came to help him and were all thrown in a swamp in front of that university. The children of Karamoja, let me repeat it. Almost 1,000 people were collected from different areas of Teso and were dumped in a place called Apaltung. Apaltung, actually, if you translate it, it means we have given up because they have taken our people to kill. Banyarwanda killed people there. They came and stole our cows. Someone comes that he's taking care of a cow, even a calf, when it's born, and Munyarwanda will go and dig a hole, bury half of the body of the calf and leave the head up. After 3 days, they will pull it out and the calf will have changed color. And then they take it and own it. The children of Karamoja, today they are the ones begging for food because they are malnourished. When their parents had cows, everybody would laugh that those children are naked, but you'd never hear that they have diseases. Why? They are taking milk, they are eating every other thing, and they are looking healthy even when they were naked. Ebyo bigambo biwulidde nengenda kubanga mbikuvuunuliramu edda ng'omukwano gwange ali ngenda bikomyawo mbere nga mbikuvuunuliramu mbikuyisizeeyisizeemu naye kyenjagadde okulaga ntawo wonna we wava Kanyumanywera ebyo byali byama byali bikusike kakati gavumenti lwaki emutaddeko amaanyi mayitirivu weegati omuntu amaze obbazanyira ddate yenna okubalemeza mu buyinza kati ze zino ensonga sipiika wa paliamenti newankubadde abadde akola byonna gavumenti eno eyamwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa ekimanyi bulungi singa evaayo ne endoosinga neeronda omuntu yenna oba Jacob Obos neemulonda ku bwa sipiika wa paliamenti neemulonda nga fulaga beeyala w'ekibiina kya NRM esobola naye we bitagenda kugattira we wano omukyalo ono bukyangajja mu paliamenti abadde prominent figure mu paliamenti abaka bangi basedusinze okubeera ku sayidi ye abali ku ludda olwa opposition saako n'abali mu ruling party ya NRM ekyo olina okukimanya ate ensonga endala bakimanyi bulungi nnyo nti nno abadde yeepakeginga akasente akayina kitegeeza NRM ng'ekibiina bekisobola okukolera abaka baakyo naye asobola obbikola wabanga akuwulirira balonzi kubawaayo kyogimuliro kyoja mu miro sipiika ono asobola okukikola okitegedde ekintu ekyo kakati aliwero packaged kati gavumenti wano eba etiddemu singa bagana omwendi osinga ne balonda omuntu omulala yenna okujja ku bwa sipiika bwa paliamenti ng'ekibiina kya Patrick Ridge Uganda ekikulibwa Muhoozi Kainerugaba wekyavuddeyo kyo ne kirangirira ne kigamba nti tekikyali mabega wa sipiika Anita Among era bagenda kulindirira endorsement ezigenda okuva ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa basobole okubanga babaakinga oyo omuntu kitegeeza ki nti basazizzaamu byonna bye baayogera ebyokulangirira sipiika Anita Among nti bali mabega we ebyo byabadde bigambo bya Muhoozi Kainerugaba njagala owulirize kati ebimala okwogerwa singa NRM egaana omuwonde osinga
kitegeeza Speaker Anita Amongo n'asalawo okujja nga bwa independent bwa Namunigina. Gavumenti ya NRM ekimanyi nti Anita Amongo ayinza okuwangula akalulu kano mu Parliament. Okitegedde ekyo? Ate kye bataagala we baba nga tebasobola mukugira kati nkugambye waliyo etteeka nga baba ekibiina kya NRM eribakugira singa omubaka takkirizibwa kwesimbawo mu kifo kinene wabanga ayina ekifo ekinene kyasavinga mu kibiina. Kati Speaker ono Anita Amongo abadde vice chairperson w'ekibiina kya NRM. Kati ekifo kinene tekimuganya kwesimbawo ku kifo kya bwannamunigi n'ekyamaanyi ekirala. Okitegedde ekintu ekyo basobola omukubira mu mateeka. Era ayinza osalawo okuva mu kibiina ekya National Resistance Movement golowooza kisoboka olw'okubanga walirira bwa Speaker bwa Parliament. Kati gavumenti wetunuulidde ensonga ezo zonna n'esooka eyagala ekole reconnaissance beseetinge bulungi naye nga Speaker Anita Amongo ali munda nga tebamukkiriza ku exercisinga any activity ey'obwa speakership. Kubanga badde bakimanyi kino kigenda mukuba wala era ajja kuvaayo alangirire nga bw'agenda okwesimbawo bwa Namunigina. Ekyo njagala okitegeere. So yensonga waaki gavumenti olaba ng'emutaddeko amaanyi amayitirivu ennyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update Civic Osinzo Bango otuuliriza gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Tukyagenda mu maaso wuliriza. Newankubadde ensonga ya Loloisi yazze mu ddiiro egambye okubanga aspendingiddwamu obukadde biliyoni 3 mu obukadde 4 eza Uganda ezaguze emmotoka eno. Wabula Speaker Anita Amongo we babadde ku Executive Committee akakiiko kano we katudde ku State House Entebbe, Yoweri Kaguta Museveni lwali bimubuuzizza yagambye nti nno eyo emmotoka nkiddamu era nga nkikakasa nti yampeebwa kyali kirabo ekyampeebwa ku mazaalibwa gange. Sira waaki mumbuuzabuuza akajojjoji w'ebibuuzo ebyo. Kakati embeera eno tujjukira bulungi nnyo yeenyigiramu ensonga nnyingi, ekyo kye njagala omanye. Ekomyezzaawo ensonga za Service Awards ezaatwalibwa Mathias Mpuuga ne banne 1.7 billion ez'abafo commissioners nayo bagitaddewo ku mmeeza. IGG agenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga eyo akiralifying pulezidenti. Kati ensonga endala ezzeewo ye assets Anita Amongo z'ayina e Bungereza. Okitegeera we baatudde baayogedde ku assets zino z'ayina e Bungereza nazo zibalibwamu obutitime n'obutitimbe. Zibalibwamu obutitime n'obutitimbe bw'ensimbi. Ekyo saanidde okimanye. We tuva ku ekyo tuyinawo amaka gali kwoleka. Amaka ga Speaker wa Parliament Anita Amongo agalinga museum nago gagenda maaso n'okubanga gabuuzibwako galiko question mark. Yagazimba atya? Yagazimba muki? Sente yazijjawa? Yali akolawa? Bino yabiteekamu mu documentary code we yali ajja mu bukulembeze nti nedda kati zaavaawa mu mukabe. Kati ekyo kirigenda mu maaso. Wabula kino eky'okumukwata kirimu ne kibayita money laundering. Okubanga akozesa ssente z'omubi w'omusolo n'azikolamu money laundering n'azibuzaabuza n'aziteeka mu bintu ebirala. Ogwo omusango nagwo weeguli. Kati NRM emukutte emisango mingi nnyo emutayitinze bw'atayinza kwekyusiza. Tuli ku Speaker Parliament oba abadde Speaker Parliament Anita Amongo abadde talowooza nti noluli lukya kumakya n'abanga bamujja ku kifo ky'obwa speakership. Yeetayebwa atunula mpwangalinga embwa esudde ekyuma kuba byamusobedde dda mukama we bamuli bubi ye ayogere ki? Kubanga oli ye deputy munne kitegeeza ono kyabadde akola n'ono abadde akimanyiiko. Kati oyinza kuŋŋa nti ogenda kukwata Speaker Anita Amongo ate deputy w'omuleke bonna olina bakwata babiri kubanga ono ensonga gy'amanyi n'oli aba agimanyi. Ono kiyeenyigiramu n'ono aba akyenyigiddemu. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza. Wuliriza njagala tutemeeteme ensonga eno nagambye gikutematemeramu olabe kanywanyiira atandikirawa. Njagala owulirize n'obwegendereza nga bwe tutemaatema. Wuliriza.
agamba nti njagala ompulirize n'oluvannyuma tusalewo ki ekyokukola ng'agamba Museveni okuva yeetondera Abaganda awulira nti nno ye paati yokkayokka eri mu nsi eno gy'ateekeddwa okuba ng'addiiringa nayo. Ng'agamba Museveni yayokya baasi y'abantu omuliro, ebyo byama. Yayokya abantu omuliro mu treyini. Mwami Yoweri Kaguta Museveni teri muntu mulala ekkalamojja. Agamba waliwo yunivasite eri mu Teso bagiyita Soroti Teso University, sorry. Agamba ku yunivasite eyo waliwo swampu eriraanyeewo naye abantu abawera mu 1,000 be battibwa Abanyarwanda. Abo abaali bazze okumuyamba naye bonna kigambibwa baasuulibwa mu swampu eyo eyogerwako. Wuliriza ebyama byamala ne bibungeeta ne bisaasaana kati bimuzaalidde kalumanywera. Wuliriza. Abantu b'e Kalamojja, abantu abawera 1,000 bali connected mu bitundu ebya Kalamojja ne Teso. Agamba nti nno bonna badampingibwa mu kifo ekimanyikiddwa nga Aparutaucha. Kiri awo kifo tukitegedde bulungi naye sooka okiwulire okirabe. Aparutuga, ekifo bakiyita Aparutuga we wali swampu abantu bano we baayiibwa. Ekigambo ekitegeeza nti nno ffe tuweewaddeyo tuwanise olw'okuba nti abantu baffe bamaze okuba nga batwalibwa mu kuttibwa. Agamba bazze ne babba ente zaffe. Omuntu omu ajja n'abalimbalima nti nno agenda takinga careless, agenda caringa ente zaabwe. Ng'agamba bajja ne batulimbalima nti nno baagala kubeera nga bayamba ennyana zaffe ezizaalibwa naye mbu bajja ne bazibba Abanyarwanda ne basima ebinnya ne baziziika mu ttaka ne baleka omutwe waggulu. Mbwe ennaku 3 bwe ziyitawo akata ako oba akayana kaba kakyusizza kkala then nga bavaayo bakereminga nti ezo ente si zaabwe ne bazeesibako. Olabye obubbi. Wuliriza. Agamba ssaawa zino abaana b'e Kalamojja be bagenda mu maaso n'okuba nga be batalina ngoye, be batalina mmere. Naye singa ente zaabwe zaaliwo nga tezaatwalibwa bandibadde basekererwa busekerebwa nti nno tebalina ngoye. Naye nga at least emmere weeri, amata gaabwe bagayina, ente weeziri, ng'amalwaliro weegali nga basobola okweyamba. Naye kati ekyo ekintu okitunuulira otya? Nabo bibaluma, babitunuulira babiraba. Naye bagenda mu maaso ne batuwoozesa nti nno bbe waabwe embeera egenda mu maaso tebagiraba. N'olowooza n'olaba ne decisions bagenda mu maaso n'okukola nga tebalimiddwa ggwanga lyabwe.
olw'obudde nzikiriza nkome wano obadde oli ku Yugi Updates TV nga kw'osinza obanga otuwuliriza mbaagala nnyo mweraba.